Nchane eggulu nga ndi ku metro wano nga nsomesa ku 90.8 nsaba onsonyiwe. Naye ate nammwe abayize munsabire era mu abasira mutekereka akabaani. Nammwe abakkiririza mu nsi mu ndowooza yaffe ey'ekinnansi munteekerengako akasaana ogambe omusajja oyo mu emisambwa gy'abajjajjabe gimukulembere atuluŋŋamizza kubanga okusinziira ku bibuuzo bye mumpeereza bindaga nti abasinga musimba muŋŋamba tiwebale tusomesa kati tetukyali bakimbuyege. Ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu saawa 4 ez'ekiro paka saawa 5 nja kutandikira ebibuuzo nno nina bingi nnyo. Ono Ssenyondo Eruwero ndoota oluwaaniko lw'emmwanyi olutonotono nga zirimu ennyengevu n'enkalu. Kati jjajjaawo akulaga ti Lubaale ono alimu eddogo. Baakulogera mu Lubaale wo muloge. Alimu eddogo. Ezo emmwanyi zino enkalu ennyengevu gye yandibadde Lubaale ng'akuwa bulungi nnyo obubaka obutuufu ate era n'ekitambo ky'ekika kyagala okikole. Ekitambo ky'ekika kyawangibwanga kyateekebwangamu emmwanyi ennyengevu oba ekimuli ky'emmwanyi tuyita omuddiza. Kati ono jjajjaawo kyakulaga era nze nkibagamba kino ekyawanga yaloose nnyo emmwanyi. Emisiri gy'emmwanyi, emisiri gy'ebikajjo, yanika mmwanyi tuleera, otemaatema abantu emitwe, oyagala kujjako mwana w'omutwe, kinene kyawanga. Jjukira nti guno omutwe gw'olaba nti ekiwanga kye kiyimirawo kikulwa kinene kyawanga Kabaka Mawande gwe nawandikako mu nsalya n'ennyingiza ya Lubaale. Jjukira nti abantu ab'edda ogwo omusambwa gwe gwamwetikka n'atemako omuntu w'omutwe abambo wange omanya nti kinene kyawanga kyamukutte ekigenda n'enduulu. Oyo Kabaka Mawande kitonsa onaba wammamba abakerekere. Nansana omukongozi bw'afa empewo ze zikwatirawo omulala nedda ssebo oba eddiiro lye liggalwa paka lwe zironda omulala n'atandika okujjanjaba. Ekibuuzo nno kikulu era nakisomesaako emyaka nga 10 egiyise. Tekitegeeza nti taatawo Kivumbi nze ndiko empewo bwe nfa ti empewo zange zigenda kukwatirawo omwana wange oba omuganda wange, tekisoboka. Zo zironda ze mbagamba ezange wajja kuyita emyaka 10 ziryoke zikwate omulala. Empewo bwe zityo bwe zikola, zo ze zeerondera, si gwo zisiimira nti ze Lubaale wange Kivumbi annemeredde kamukwasa omuzuku mwana wange saava oba naava nti gwe zikwata. Nedda, zo ze zeerondera. Mumaze okunziika essabo nabagamba liggulwa nga naakamalo okufeera nabiwandika emikolo mwegiri mu kitabo Omuganda taggwaayo. Omukongozi nga yakafa agololwa alina emikolo egyakafa kyegimukolwako gwe n'ebitundu ebyekyama nebikibibikibwa n'akabugo nebizigo ne balijjawo ne mugenda mubikira abalongo ne mubikira amayembe ne mubikira ebitambo ne mubikira n'essabo ne liggulwa era n'ebyoto ne mubizikiza n'emmindi nazo ne muzibikira. Era olumala okuntereka ate mujjajja wa Lubaale ajja n'anaaza amaziga ku bintu ku majeera gano ge mbadde nkozesa. Olusuku alunaazaako amaziga bwe mba mbadde olusuku, ekiraalo nakyo bye mbadde nkozesa byonna, n'embugo zonna n'abikansira bulungi nnyo. Bwe wabeerawo ng'obudde bumuloka mu ggala essabo. Kati ekiseera kituuka ennaku 9 muzizo nadda ne mufumbawo ekijjulo era n'ayongera okubikira Lubaale n'okumukansira n'amunaazaako amaziga. Ebintu bino mubiteeka mu makeesi, abalongo nteeka mu keesi, mayembe, ebitambo, biki byonna ne muzingako ebintu byange ne mubitereka. Essabo ne liggalwa.
naye eri ayinza okugamba nti essabu lyange teriggalwa liggulwanga eryo naye gyali nga teririna kuggalwa. Omukolo guba muwanvu naye ekyokugamba nti olumala okufa nti zikutte muntu nze omwana wange tayinza kusamira mpewo zange kubanga jjukira aba muko omuzimu nze nganze omukongozi mba mwana nze nzaala omwana tayinza kusamira muko okujja nga tagenda kufumbirwa tagenda kuwasa ekyo jjo nzize nkibagamba omwana tasamirwa mpewo za taata we zo ate omuwala asobola okusamira eza ssengaawe naye era tulina omukolo ogwa kafeke gwe tumala okukola ku mukolo ogw'ekitooke nanaazi omukitooke olwo n'ebya kafeke empewo ziyinza omulemesa okugaana okuzaala ziyinza omugaana okuba mu bufumbo kubanga ajjukira abaako omuzimu ate ogwa ssenga kati awo waliwo ebya kafeke ne ziryoka zikola ki kutunuulira abaana abawala ennaku zino olw'okuba tebakolwako omukolo gwa kitooke nga bagenda okusamira kyovula ne bwasamira tafumbirwa abamu bagaana okuzaala nasamira lwaki nze empewo zanyima omusajja ebyo kibikiranako okwekwasa emisambu emikazi lwakuba tebabakolebwako mukolo ogw'oku kitooke. Empewo ezikwata abaana baba bajjajja nze kivumbi ezinkwata lwe luse lw'aba Bantubalamu. Bantubalamu yazaala kitange olwo lwe luse lwe tusamira ate bataata ne basenga abaana ffe betuzadde bebasamira ezo empewo ze nkibagamba empewo zijja zikyuka abaana betuzadde ezo bakivumbi nze gwampuliriza ku metro empewo ezaffe ne baganda bane bannyinaze zikwata abaana bazzukulu baffe bazzukulu era n'empewo z'abajjajja musajja ne bajjajja musajja mukyala abazaala taata zikoze zikwata ffe ne bataata ne basenga nabo basamira ze okujjako ng'ogamba nti olina emizimu nga 6 ng'olinayo omukadde ogumaze nalabyeko inagwe nalabyeko ng'alina omuzimu wajjajja 17 olugye emyaka 17 gattako egya kitaawo gy'alina ogatteko n'egijo gw'oli ng'omanya tyolina katawadda jjajja katawadda naye ng'ekyokugamba nti empewo za taata zinkute tekisobola ntandika okukolera mu ddiiro ate era waliwo obuwaayiro eddisabo ne bwe libaawo bingi nti oba muko taata abadde akolera mu ssabo lino basenga wabaawo omukolo ogwatwekisize ogukolwako nga gwakyama nojja obuko mu Lubaale taata wo wabadde atuula oba sengaawo n'omukolo guba gw'amaanyi ne bajja obuko mu ssabo gwe ne basobola okutuuza mu mbuga eyo n'oba ng'ogikoleramu omuzimu bwe guba gukkiriza naye ate guyinza okugamba sijja kusigatta mandwa na muki na mugugu lino ssabo siryaffe mu nzimbire eryange naddala abasamira emizimu ejjajja okufumbirwa mu bika byaffe kati jjajja nga azaala kitange ye Nakiyini empewo za Nakiyini ne zinkwata zizimbirwa essabo lyazo naawe ampuliza jjajja wazaala kitaawo omukyala kitwale maama wa kitaawo ne maama we tubasamira maama wa kitaawo omusamira mpuliriza oba nnyina oba kitaawe kati empewo ezo nga zakutte ziyinza okubeera mu ssabo lino eribadde lya kitaawo tekisoboka era bwe kiri nebukojjaabwo maama wa nnyoko empewo tuzisamira oba kitaawe oba sengaawe kubanga oba muzzukulu bwe guli n'ez'abanywanyi b'omukago kati jjajja ayinza okubeera jjajjaawo gw'olina yatta omukago n'omulundi tojja kudya Lubaale w'abalundi gw'olina ate omutuuze mu ssabo lino azimbirwa essabo eryawo oba jjajja yali Munyarwanda era muzimba egicyuma yammwe ey'Ekinyarwanda gy'ogenda okukoleranga emirimu bw'aba yakolanga jjajjawo bw'aba yali Mukongo nga ggwe oli Muganda ojja mu kisajjawo yawasa omukazi Omukongo olaba essabo bw'olikyusa n'ozimba ery'Omukongo ne libeera wali bwe bityo bwe biri mukwano gwange kitonsa bose ekyengera naloota muto wange abuze n'akomawo n'ebinyira
ne bitaama mu nju nga byagala okutulya. Kati ebintu kino kingi. Oyinza okubeera nga muganda wo bamuloga, babimanyi okubirogeramu, nga bakulogera mu mandu eyakinyira, eyo nga busaawa senyiga takugwako suliko omutwe, ofuuwafuuwa, obeera mu bantu obungeeta, omusambo ogwakinyira tugulina naguwandiikako. Ate guyinza okubeera nga bakubanja okusiba omulongo kinyira, nga bakugamba nti omwana oyo yazaalibwa kinyira, era namuwandikako mu katabo k'abalongo. Omwana gumulongo gwayite kinyira, mwali abalina akatabo ensiba y'abalongo ab'ennono. Omulongo kinyira mwali. Banenge n'abaagala abalongo b'emisambu abazaale. Kopi nalabyeyo mu Mukono bookshop, nalabyeyo kopi 3. Wali waggulu ku Colin House nga wakaitako Akawaza House. Weyambuka ng'oyisiza ku NSSF. Ku mukono gwali wali Colin House etunudde mu masanyalaze. Mukono bookshop mweri nabulabyemu obutabo abaagala ensiba abalongo b'emisambu abazaale abasalirwa. Oyinza okubanga yazaalibwa mulongo kinyira, ate ayinza okubeera nga kinene kyawanga yababanja. Ekyo kyetaaga kumala kwetegereza ekunkanamu, kubanga kinene kyawanga in most cases ebiseera ebisinga obungi waliwo agendamu omutwe gwa kinyira, waliwo agendamu omutwe gwa kawundo, kuba bitambula kiro, n'omusezi atambula kiro. Kinyira ayinza okugendamu ekiwugulu, galibeera amawugulu agagenda okumpita, ng'okiwulira kikaabanya ekiro, ng'omanya mugendamu olwala lwe, oba sigga, era mulamu mukuba atambula kiro ne mukuba nti azze okubika. Kino kigundi kino ekirala namunyenye, nga naye agenda kisinzira ennono ya jjajja mmwe. Naye kati gwe bakulaga wano ayinza okubeera nga mwagala ekinene kyawanga wammwe asalirwa nte n'enkoko nga biddugavu. Jjajja ayinza okugamba mu kiwanga ky'ezzike, mu kita, kiwanga kya nkima, oba mu kawanga ka kkapa, oba mu kiwangiro ky'enfudu, ebintu ng'ebyo. Jjajja oba ayinza okugamba nti oba mu jjembe ery'ensolo bwe muti ensi ekyuse, oba ayinza okugamba nti mubumba akakulende mu bbumba kafaanemu ng'akawanga mwe mugenda okuwanga. Kati ekyo kikulu, era ndoota muganda wa ng'afudde. Obwo bulamu, kasolo otwanga omuntu afudde buba bulamu. Era emmando ya Walumbe nayo weeri emubanja. Era omukyala aliko muwanga awanga amayembe, oba musajja yagawanga, kiva ku nnono. Kiva ku ki? Ku nnono ya jjajjaawo. Nze waliwo abavubuka basennabulya babonaabona ne bagenda ne waabwe Masaka ne basamira ne bakola ki Lubaale nga tayogera. Naye bwe bajja ne mbabuulira ne babaako bubaage ne bakola emikolo ne bakola Lubaale nanika muzimu ne gujja ogwajja nga tunyumyewa ne gugamba nti ffe nnono yaffe mukazi yatusamiza, era nabalagirira ekabimbira omukyala asamiza. Naye ebyo obugwagwa bwabwe tebadda kumbuulira bigenze mu maaso. Bannanga omuntu ng'akusindise mu mbuga era oddayo n'owoza olutabaalo n'ogamba jjajja munnange weebale, emikolo gyagenda bulungi era twamaliriza. Neema negwa ndi emisambwa gibongere ne mufuna onaalya nona. Naye kati gwe bw'ogenda n'otadda kuwoza lutabaalo era ne bw'ona osamya Lubaale tajja kutereera. Kale munne eriyo ennono ya jjajjaawo, ate eriyo ejjembe erigaana okuwangibwa omusajja, kubanga jjukira omukyala agenda mu nsonga buli mwezi, nerigamba terwagala, ate bamukuluusanya. Tho wadde ejjembe kazi libeera ku bukyala bw'omukazi. Kweriva kyovula libagaanwa okuwulira nga bali mu bufumbo, oba bakulu bannange muntegere, nga takuwulira nga gwe omwami we mu bufumbo.
takutegeera, takufiiringa, liba jjembe erya Nambaga. Era kyovulabanga ebiseera ebisinga obungi aba alumwa mu ndira, enseke zimuluma, aloota omusoto ogwa kiragala oba embalabaasa oba kaluma balundagoma. Ejjembe kkazi erya Nambaga lyeri mutawaanya. Kati jjajjaawo ayinza okubeera nga ye ennono ye mukazi yagawanganga, tewali buzibu, naye ate eryagagaana omuzimu. Katukuba akafaananyi mukaajanga Kibuuka Daniel eyatta abambo bwe muyita abajulizi, nga yakomyewo n'alinnya ku mutwe gwa Naluzunga. Naluzunga nkutumidde nnyo munnange emwera be baali bazaala lusolo oluzaala Kibuuka omu gundi oyo omu mukaajanga nadda eyayinza okukkiriza ejjembe ly'omukazi ali wange, omusajja yali omukambwe ng'oyo. Teegereza ate oba eriyo erina omuzimu ogutasumikirwa mukazi, ngadde ng'omukyala yakuwongerera, jjajja Beeka yawongerera, ne batuuka okwaza Lubaale naga nti ekifundikwa mu kisumulule kive mu mukono omukazi kidde mu musajja. Ne bakikyusa, omusajja mwaliko muwanga oba kawumpuli n'akisumula n'akizaawo. Eriyo emizimu egirina ennono ekyo nga jjo bwe gityo. Naye nga abakazi bangi ensangi zino abaliko emizimu emisajja egisamiza. Naye jjajje Nabulya yabeeranga oba akyali mulamu omukadde Nabulya kuba nako mu kugendayo ndooza yali 99. Ng'okyamidde wano we batunda ebyangwa ennyo n'ebibbo ng'onootera okuyingira embuga empigi, waliwo akaala akabatuukirawo ebibbo ebingi ennyo, naye ku kikubo ekigenda munda eyo omukyalo we bamitanga yali wange bamitanga Nabulya. Mutuufu ekitambo kyali kibatawaanya myaka mingi, n'eŋŋendayo ne bakitereeza. Naye omukyalo oyo yalina n'amayembe agaggalawo ng'ajjanjaba, nga n'okutendeka atendeka ng'asamiza. Omukadde oyo Nabulya bw'aba akyaliyo mugambe nti Bantubalamu mutumidde bw'aba ng'akyali mulamu. Naye abaana ba mwannyina abaabeeranga ekansanga maze emyaka siddangayo kubalaba oba akyali mulamu. Kati munaye ensangi zino munno bw'akubulako ogenda okula tokimanyi nti gundi yasomoka. Ono era Kazibira. Ndoota Moses emiti gy'emiyembe oluusi nga ngiwanula ndya n'empafu. Bannange ekika mwami Kazibira weebale kubeerako. Kazibira oli muyizi wange, naye ate ebiseera ebimu naawe oyitawo owandiise. Ebintu bino mbisomesa kumpi buli lunaku. Nakugamba nti ekitambo kigendamu empafu enje kyekiroose empafu, kyekiroose emmwanyi, ekimuli ky'empa. Era bw'oloota oli empafu manya nti ekitambo kyammwe kikubanja, okiwange kigendamu enje. Era nabagamba nti Omusamize ng'asamidde ebitambo byaffe ateekeddwa okulya nga ku mpafu enje n'azinaabanga. Ne mbagamba n'okubagamba mu mweso gwa muwange oba ogwani mubeeramu enje, ke kabonero akakiikirira ebitambo. Kasoloota ng'oli empafu jjajjaawo ayagala owange ekitambo kye, ofune ssente ng'empafu bwe zibeera ku buki ku muti. Era nze n'oggulota ng'omuwafu gukugoba, otema omuwafu. Ate era tulina ebitambo bituwanze nnyo nga kiwangibwa mu ttabi ly'omuwafu. Ne tukwata akatabi k'omuwafu, ennyingo ng'emu ng'ekika tukiwumulamu ng'akanu, ejjembe eryo oba ekitambo ne tukiwangibwa mu kantu ako. Akenkana ekisekeseke kyo si muwafu eddabi eddene nedda, oba mulandira gw'omuwafu. Mangi nnyo bemmanyi abawanze kijjajja n'agamba ejjembe lyange lyangibwanga mu muwafu oba mu kkongolijjo ly'omuwafu oba mu ttabi ly'omuwafu, ne musalako ekintu ekyenkana ekikajja ekya ggoowa ennyingo ne mukiwummulamu n'omutuli wakati. Ate oba eriyo ebiwangibwa ne mayirikiti, eriyo ebiwangibwa mu kajjo ly'enjovu, naye tojja kgenda oteme kyenkana
paipo ya masanyalaze katono akenga nekikajjo mwe muwumulo omutuli nekifaanako ng'ekinu mwe muwange kati empafu zino jjajjaawo akugamba ly'empafu kitambo kyagendangamu nje era kiyinza n'okubeera nga kyawangibwanga mu tabi akatabi k'omuwafu era njize nkyogera mwami Kazibira nti kasooloota emiyembe gaba mayembe owanula emiyembe amiye ekigambo mayembe kiva owulya mayembe mayambi era nkibagamba omuti omukulu oguwanga ejjembe guba muyembe jjajja wayinza okugamba doodo ayinza okugamba kagwogwa ayinza okugasa ejjembe oba kano kagundi kakoona era kasooloota ng'owanga owanula emiyembe olya miyembe ejjembe likubanja era ojja kulya ensawo y'obusajja ng'ekuluma olabe emunyenyi ensinga ekulume oloote osamba mupiira oteeba ggoolo kyogenda kuba mujjanjabi n'amayembe ng'okwata amayembe ku bantu kwe kukwata ggoolo kuteeba ggoolo waliwo ne masita eyampeereza ekibuuzo ekyo wekasanda kuteeba ggoolo ogenda kuba musawo w'amayembe ng'ojjanjaba abantu okwata amayembe ku kyalo basindikidde kifaalu kwe kukwata ggoolo oba kwe kuteeba ggoolo ennyingi kuvuga mapikipiki era ejjembe teryagala pikipiki ng'osamira amayembe bufa era ejjembe likayita buzimu ejjembe libeera ku mutwe ligamba nze saagala kanyampira nnyuma bwe likayita ovuga pikipiki ovuza kutte mundu olwanagana oteeba ggoolo ovuga bigwo kiki mayembe misota gikubojja soto okulabe gyakiragala emiddugavu ng'omanya nti emiddugavu nti ejjembe lubowa lyeribanja lyagendangamu enswera bw'olaba ettemankima ng'omanya nti lubowa wammwe ayage oyo yagenda oba ddungu yagendamu ettemankima nebitanga omuddugavu jjajjawe kintu very simple mbibasomesezza sebo kwanula miyembe era otuna omukolo ng'ogenda okuwanga ejjembe gwokolera ku muti ogw'omuyembe era mugendamu akabajjo k'omuyembe gwe muti ogusooka mu jjembe bisobola okuwa era genda otunuulire ebitwa omuyembe emmwanyi ekikajjo gyemiddiza gye tuteeka mu kitambo jjajjanga akubuuza era omubuuza omuzimu omuyembe tegubala ttabi gonna buli season ttabi limu oba abiri season eddako endala naye ekikajjo toyinza kugamba nti otemye ebikajjo nga bino ebyaffe mubeeramu ebitono ebikulu buli season kitegeeza ssente obutaggwa waka leero n'ofuna mu kino luli n'ofuna mu kino n'omuwafu bwe gutyo teguyinza kubala gwonna gwonna ttabi lirimu nedda bajjajjaffe baabinga observer ne batunuulira ebintu bino bye twanga tuwanga ejjembe n'ekitambo bifaanagana empanga era ojja kulaba n'amayumba gegamu n'ensolo ejjembe liyinza okusaba ente enzirugavu ng'omanya nti oluba wakabi kinene kyawanga oyatambulanga ne kinene kyawanga naye wante nnuma enzirugavu sifumbirwangako sizaalangako sikola ndi waffe ndoota nzadde omwana nanfiira mundu mpewo ze zikuluma era olina omusambwa gwa Nnaalongo ogukubanja era tojja kuzaala tojja kufumbirwa okujjako ng'omaze okugwambaza ne gukuwa ebyagwo ne gweyogerera ndoota nzijjudde enjuki eryo jjembe erya muzinda ekasooloota ng'ojjudde enjuki oba ensanafu oba emisota era gaba mayembe agago muzinda atambulira mu njuki era kyovulaba nti oba nali oba n'omuzinga gw'enjuki awaka kubanga agenda mu nnamunswa wa njuki bw'aba nnamuzinda era yazindira muki mu nsanafu era bwe liba liwangibwa nnamuzinda ligenda mu nnamunswa wa nsanafu era bwe luba gundi nga bwe njogedde lubowa era ku mutwe gw'ensolo gundi eri kati jjajjaawo kyoloota enjuki nsanafu era jjembe likuluma simanyi oba ukazibira ono muwala era ojja kulya ebbeere nga likuluma
kinsimbye, ensanja bavu, obwavu obutayagalwa, okubbibwa, okulota nga bakubbye, okusibaasiba olutwe bukyayi, munyenye kwaka mu nnyumba n'okugwa kugaba mayembe, n'okwekoona n'okwerumika, n'okulwana kwesirira walagi, ndoota nkozesebwa omusajja. Tolaba nti kitambo kisajja, kitambo kinene ennyumba, kyawangibwanga era kyasalirwanga, kyekirabika kyekiranyini jjembe lino muzinda ma UZINDA nebera ne namuzinda. Onate okuba muwala, omutwe guba gunnuma era mpewo ze zikulumya. Yinza okuba ejjembe eryo, oyinza okuba n'ekiwanuka ng'akulumya omutwe, era bw'abanga yakulumya ekiwanuka omutwe guba gukulumira mu liiso, kwerumika, kuwulira bbugumu mu bigere, mu mubiri, owulira ebikutambula ng'omanya nti kiwanuka. Bukambwe laddu kugwa waka ng'omanya kiwanuka. Kuloota sigiri zaaka, manda kulya manda, bulooka ng'omanya nti oyo kiwanuka. Omutwe gunnuma gwe gusoose okuwulira ku metro. Kale bambi nina ebbala eriddugavu mu mugongo. Oyinza okubeera ng'oli mukasa, oyinza okubeera nga wazaalibwa nga mukasa yatera okuleeta ebbala eryeru oba eriddugavu. N'amabala gano nagawandiikako dda mu bitabo byange byonna, mu katabo ndowooza ensalya n'ennyingiza ya Lubaale, oba ne mu ssemateeka w'Abasamize, ndowooza ne mu birooto by'embuyaga. Ebbala eryeru liba lya mukasa n'ekiwanuka. Mukasa yaleeta n'envi, ng'omwana azaalibwa n'envi, oba n'azaalibwa n'envi ku bukoowekoowe, n'ebbala eriddugavu. Abamu n'azaalibwa ng'alina eby'omu mpale, oba n'azaalibwa nga talina, era yameza abakyala ebirevu ne kabamba ggulu mu kifuba, oba n'akula n'atamera bya mu mpale gwe bayita ow'ekiwekete, era nga talina na za ssenga ne bw'azikola, mukasa ng'akubanja obuzaale, era amalusu gaba gakutuga. Buli saaba oba weekubagiza oba munakuwavu, ojjula envi, era envi bwe zikwata zisowa zaagala nnyo ennassojjobe oba ekyanuuna gye zisooka, ng'omanya kyoyo omukasa. Bw'obeera ebbala eriringa eriddugavu likiragalalagala, ng'omanya nti oyo musoke maama yakulwalirako ekibada. Kasikonda kamunguluze bito okukuluma kugwa bigwo, yakubye ebigwo okutuyana nnyindo, kuwunya kamwa, kuwunya bigere, musoke. Bw'aba kiwanuka liba limyufu oba eriddugavu, ng'omanya nti oyo kiwanuka yaloosa biri bye njogedde, amasigiri, manda kulya manda, mutwe okuluma. Amabala gano ng'ogedde nnyo. Bwe libeera nga liringa lya musoto, omanya wazaalibwa na ttimba. Bwe gaba amamyufu gano agakwetoolodde bujja bulongo baakwokya, wazaalibwa nango. Namusisi oba musisi libanga lyeru yeru, si lyeru, liriminyiza okubeera nga liringa eriddugavu nga lirimu obutolo bwojjo nga bw'olaba enkofu, ng'omanya nti oyo musisi, namusisi. Ate erya ddungu lyo liyinza okukwata mu kifuba oba mu mugongo ne likumaamira, era ne libaamu obutonyeze oba ne limeramu obuviiviivi, ng'omanya nti oyo ddungu. Amabala wazaalibwa ne musambwa gwakuwasiza mu lubuto ne batakutuuma ddungu. Muwanga ye tatera kukuba mabala. Muwanga omwana ozaalibwa n'ejjinja mu ngalo oba erinnyo, oba n'ozaalibwa n'ekiwalaata. Ddungu oyo muwanga. N'okuzaalibwa ekitwe nga kiringa eky'entebe, oyo muwanga. Amabala mangi nga bw'ozaala omwana nga mulema, nti oyo mulema wannema.
era nze nja okusomesa obuzaale buno mukwano gwange kuba ogambye ti gwe osoose gwe omulundi gwe okusooka naye noonya akatabo kange ssemateeka w'Abasamize ne wange gyekali ne ku Nnakaiza yekali ne ku Bulange Emmengo wali ng'oyingire batunda certificate weebuli ne mu kibiina ky'olulimi Oluganda Emmengo ne mu Mukono bookshop ebintu bino mbibawandiikiddemu ebiri tebeesigwa Lutaaya Makenke ndoota ntemaatema abazigu olina omusambo gwa kitemu ne mbasuula mu ttooyi bwe ntunuulira ku mwana wange nzijukira nga njagala kumutema musambo gwa kitemu guwe ebyagwo tagusaba bingi nnyo guwe ayina ekinene kyawanga naye omuwe ajja kutemya omuntu jambi omugyeko omutwe musambo gwa kinene kyawanga ne kitemu ifumu lya kitemu liyinza okumalawo emitwalo nga 2 okuliweesa talina nnyo bingi nnyo obulalalala nze tubumanyi kitemu era ndoota nfuuse omwami era oliko omuzimu omusajja jjajjaawo era ndoota bangoberera mu kibira nga waliwo embwa oyo ddungu etutuuka ku nnyanja omuli abaana abawuga nange eddungu wesese gw'olina jjajjaawo ayagala osamira eddungu era ddungu nzize mwogera yaloose ekibira ekikwafu oyigga oloota abayizzi oloota okuma ebyoto mu kibira obuyumba mu kibira otambula mu kibira oloota mpologoma nkwale bibe ensolo z'omu kibira odduka emisinde otolontoka ekyalo oba bakugoba tonna gy'olaga oloota sengenge oyo yenna ddungu alumya omutwe kifuba eky'omunda oloota ennyama oyo kyennyama oyo ddungu oyo kyaluma emmere oyo ddungu ng'omanya Kiguli Lujja Enaggalama akuzaala kuganye okuzaala kuganye Samira Lubaale bitambo byewaffe ndoota omwami omukadde anzuukusa ku nkya tibukedde jjajja Mukasa akeera mu nkoko mbereberye Mukasa akeera mu nkoko era kivula Mukasa tumusalira ssaawa 11 dakiika 11 oyo Mukasa era oyinza okwesanga nga Kiguli ejjudde envi oyagala kulya mawolu toyagala kunaaba oweekubagiza obusajja butono Mukasa toyagala kwepepeta mu mbugo toyagala kusala njala owunya akamwa amalusu gakuyiika buli ddakiika abantu bakuyita omwavu gw'okwana takkiriza ng'omanya Mukasa ewaffe ewaswa yasikira kitaffe obwavu butuluma ekyo kyonjize nkisomesa omulongo tasikira omulongo tasika ewaffe wano taata wammwe ye Ssaalongo ate omulongo n'amusikira mufu obwavu ssemateeka tawanyisibwa nze mulabye ne kabaka emikolo gyonna mu masiro agikakoze ndooza kabaka waffe mulaba kati bwali omulamu abagamba nti ebyo tabikola obuwangwa bukukuba Nnaalongo asikirwa Nnaalongo munne oba omwana wa mwannyina asikira naye muganda we tamusikira Ssaalongo asikirwa Ssaalongo era bw'aba tasikiddwa aba muzzukulu yamusikira kubanga aba muganda we omulongo asikirwa mulongo munne nti waswa n'asikirwa Kato emabega si wono gwe bazaaliddwa naye ne Kato naye n'asikirwa Kato munne ye nnono giveeko mu kubwa emiggo olaba Ssaalongo tasika ne bwebanga muzadde nga bitaata wammwe Ssaaluno wasika tonnazaala balongo n'osika n'ozaala abalongo ekifundikwa tukikugambulako n'oddayo mu kika ekifundikwa n'okigaba basobole okuwa Ssaalongo omukulu n'ebiwandiika mu katabo ensiba y'abalongo osiba abaana ekifundikwa ne kikuggibwako ne kiweebwa muganda wo oba omuzzukulu mu lujja olwo era ab'ekikalo okuba abalokole ennyo basiraamu nnyo kati ennaku zino bw'abeera nga gwe Ssaalongo ozadde abalongo
nga wasika ekifundikwa okyejjako n'okiwa omuzzukulu oba omwana wo n'omutuuza mu ntebe n'omwambaza ekkanzu mu nju yo n'omukwasa omuggo n'omukwasa effumu n'ekifundika kuva leero gwe taata ekifundikwa nkikwa n'olyoka ogenda osiba abalongo. Era Ssaalongo toyinza kusiba balongo nga tebamaze kusumikira kifundikwa kya Ssaalongo nga ggawadde era olibeera mwavu ng'emikalabanda ogina n'engabo n'omuggo ne bakutungira ensawo njerabidde erinnya Kasaawadde saayise naye osiba abaana ne Nnaalongo wo naye ne bamuwa olubugo kifundikwa n'ekikooyi eky'olubugo ekikooyi akeeru n'ekifundikwa n'ekiremba n'ensawo kyafa kirina ki kuba nakazadde mwagenda okuliisiza abaana n'okuyonsa abaana. Bw'obanga Ssaalongo tolina kifundikwa kya Ssaalongo nga ggawadde, Nnaalongo tolina kifundikwa kya bwannakazadde, be baana okubalema ne mwawukana ne Ssaalongo mubeera baavu. Oba kiyinza n'okuviirako abalongo okubuuka oba omu n'abuuka oba omulala n'agwenya n'afuuka mbwa yagwenya ng'embwa ebba weesula. Era obwavu butuluma bubalume. Lubaale ffenna ab'ekika abakazi n'abasajja abakazi baatunobako n'embuto zivaamu Samira, Mukasa, Kiwanuka, Musoke. Musoke yajjamu embuto n'ebitambo ebikazi. Musoke yaleetera abakyala okugenda mu nsonga era yaddinganya abakyala mu nsonga, yalemeza abakyala mu nsonga era yajjamu embuto Musoke. Ne muzaala obwana nga buli anemikite bulina musaayi akaana akaakamuli era aba Musoke. Era kyovula nti omukyala bw'abeera olubuto n'abuliidinga omwana oyo bw'amuzaala yatuumibwa Musoke. Ali ku Metro Farm 9-8 essanyu lyo nkyalisemo nga Kivumbi Bantubalamu. Deewe Nabbingo singa osikira kitaawo nga yasikira kitaawe ebifundikwa obyambalamu ebiterekeddwa awamu tebirina buzibu biterekebwa awamu. Ebifundikwa basobola kukuwa kya jjajja ne balyoka bakusumika ate ekyataata. Naye ate abantu abamu babyawula ekika kituula mutuula ng'abaana ne babalonda abawala ne beegabanya kya kifundikwa kya jjajjaffe gundi tukimuggyeko tukiwe gundi ono asikire kitaffe ogabanye obuyinza. Bannange entebe nnyingi zikumenya. Oyinza okutandika okuzaala abaana ab'olulo olumu ng'ozaala bawala bokka oba balenzi kubanga wagaana okwawula ebifundikwa. Kobenga osise emirundi 10 tikyansuubuga pade ekasanda ndoota nteeba ggoolo ennyingi jjembe eryo lyagala olisamire era tolina jjembe lijja kulumya ensawo z'obusajja waakabeera ow'embwa amaanyi olw'ekikutambula obeere mukambwe obeere mwavu bakubbe bakusibeesibe geno jjembe ng'oteeba ggoolo ennyingi mu kisaawo jjembe lyo. Era maama wo jjajjawo akuluke n'omupiira ogw'ebyayi obeera nagwo n'osambangamu. Mandwa ki egaana okulya mukene n'ennyama? Dungu nga tonnamusalira. Dungu oli gwe njogedde era osanga oyigga oba embwa empologoma nkwale ssekkokko agaana okulya ennyama ng'olina kulya mmere enjokye era ayinza n'okutta omwoyo gw'emmere mu ddungu. N'ebitambo nga temunnabikola ebyekika kinene ennyumba ekinene kyammwe ky'ennyumba n'ekitambo ekikazi na binene bigaana okulya ennyama era n'olaba nga family terya nnyama. Buli alya ennyama oluto nga lumuluma nga mulya bijanjaalo binyeebwa ng'oli ebyo neffe tulya ennyama olw'okutakola ekitambo nga wakisalira ne kiwuuta ku mutwe ate gw'osinga n'okulya ennyama oba n'amaddu. Ebitambo biriisa ennyama ate nga bigaana okulya ennyama. Empewo egaana okulya mukene Mukasa. Empewo ez'ennyanja ze tuyita ennyanja Nalubaale ziva essese. Mukasa, Kiwanuka mutabani we, Musoke mutabani we, Mukoka, leeta ono omusajja Kibuuka Omumbaale, Tonda, Wannema, Musisi. Ezo empewo zonna eziroosa ng'oli ku nnyanja
zeddira nkejje nganze bwe neddira eŋŋonge gwe weddira nansubuga bwe weddira emmamba empewo zonna ez'ennyanja eziva essese ze tuliisa omuliro ne zirya omuliro ne ziriisamba akasera ezisalibwa ku ssaawa 11 n'eddakiika 12 n'eddakiika 12 ez'okumakya nga busaasa zeddira nkejje akabbiro mukene nganze bwe neddira eŋŋonge water otam akabbire kaneene akabbiro kange kaneene kati empewo ezo ng'ozirina mukasa yakulira kyemuvaga nti bweza bwa mukasa tulina bwe tukimalayo mu ngeri y'obuseegu naye obweza bwandibadde bwa musoke teri mukazi azaala mwana nga tamaze genda busoke era musoke yajjamu embuto mukose musoke era omwakyamala amala kuvaamu n'afuna olubuto obweza bwa musoke ze zigaana okulya mukene ze abakyala abamu zibagaana okulya ebyennyanja naye nga tebakuliisizza kyennyanja bw'obanga mumaze okusamira mukasa bamusalidde bakusibye abaliba senkulu akutwala ku mugga n'ovuba kwe kuloota ng'ovuba ensonzi ku mugga n'okola omukolo gw'akawolongojjo ekyo ky'ovubye ensonzi ne bakifumbirako lumonde n'amatooke kaba katogo jjajja ne bamuliisa ng'ali ku mutwe obutagaana kulya byannyanja era ky'ova olaba nti taatawo senkulu ateekeddwa ng'omunesalye oteekeddwa okuleeta ebyennyanja ebika 9 ebika by'ebyennyanja 9 engege semutundu erina okubeerako emmale erina okubeerako okuggyako emmamba emmale engege kati empuuta ensonzi zirina okubeeramu semutundu emmale enjunguli ebyo ebikanga bwemubimanyi bafumba akatogo kalimu muwogo lumonde matooke n'akatta mubaamu omunnyo mukasa n'agabula ekibeero mu ssabo ewa senkulu ng'ali ku mutwe mukazi we nagadya n'alinnya ku jjajja n'amuliisa ne beeriisa kye bagamba nti ow'entamu enjereere simabenoga ow'enkajja ow'entamu eyaki jjajja ne mutandika okulya ebyennyanja n'atabagaana kulya ki byannyanja kubeerako akatta kubanga abessese balya nnyo akatta n'omubisi amabujjo jjajja n'agabula era bwe bati bakuliisizza byennyanja ebyo kwe kubagaana nti ebyennyanja tebalya ebyennyanja mu ssabo senkulu we yakukotoggera teyakuliisa byennyanja mu ssabo mukasa omugamba nti mukasa abazzukulu balyanga ebyennyanja kuba zenva zaabwe abasese era ne bakwasa n'enkanga n'omwoko kitundu ky'omutti guno ogw'omwoko n'eddobo ne balimukwasa sebo nze kivumbi ndi ebyennyanja bimpomera kyesirya mukene kuba kabbiro ka mukasa kabbiro ate n'enkejje nezaali zimpomera bwe ndaba ababirya neegomba naye nga sijja kuzirya nga bw'osamira amayembe tojja kulya mbizzi tolya katunkuma gwe muziro gwabyo bw'osamira bakinene tolya mpindi kubanga gwe muziro gwabwe ng'omukyala aliko nabuzaana ddala nabuzaana talya magi talya nkoko gwe muziro gwe ntegerekese bulungi budde buntwalaganya azizino akiiki alani egayaza ndoota embwa eza German Shepherd enzirugavu izembwa jjajjaawo ze yalundanga eza ddungu nga zibonaabona nkovu n'enzitwala nziwona okubonaabona jjajjaawo yagala embwa eyo samira ddungu bamusalire bakuwa olutuula bakuwa ekitimba eŋŋombe ekireekye n'embwa zino ng'ozirabire afe abalina eddungu bamusalira ssaawa nnyo ez'okumakya ku ttale senkulu n'aleete ne bagamba tugende ku ttale tukyayigga katonotono ne mukisimba eŋŋwanyu ne muteekako olutuula
ne baleeta embwa ne mutandika okuyimba basulamu eza ddungu ddungu n'akukwala n'ofumita embuzi eyo mu kitiwula nga era bayigga we mugisalira ddungu ne bamunywesezaawo ne babaaga embuzi eyo sipiidi ne bakusibira awo eddiba era ne muwokya ennyama jjajja n'agabulira awo ng'era bagabana ennyaago w'ebikyawo waagundi n'embwa ze nazo n'oziwaako ne mulyoka mudda eno ne mukola munda jjajja n'angula okusiba eddiba erivudde ku mbuzi ye. Kati jjajjawo kyakulaga embwa zino nkovu ddungu yakussa obwavu era ojja kulema n'okuyigga omukyala ekiro gwe muyimba musajja ddungu ng'ayigga ayigga n'ekiro mu ttumbi mwami yayigga enkazi mu ttumbi. Nkomyawo akantu ako ndowooza okategedde. Oleme kukyala kutandika kuyimbira mwami z'okuka obudde bw'okukyako mbu ovaamu kwebaka. Ndoota nnyimiridde mu kiyigo omuvubuka n'antegeeza nga chairman bwampita ku kyalo ng'okutuukayo nga si yeyiye nga Mr. muwanvu nnyo munange genda osamire ekitambo kyewa mu chairman kyawangibwanga muki awo jjajja yalina okweyogerera. Era n'emmandwa ya Walumbe emmandwa eno baleka baagifukiramu abamu bamanyi okugamba gundi yawanga ekitambo genda okifukemu oyiwemu obutiko genda okisuule simanyi bwawanga bikyamu n'obisuula kati muleka mwakifukamu kwe kubeera mu kiiko kyetaaga kugogora. Chairman era ojja kulya enjala olya ebbumba weemazise olwo oli ku bakazi sajja abakwebakako kugugumuka kumeketa mannyo kuweekanga banameketa mannyo okome ku luggi oyagala kufuluma engoye zibwatuka omuliro olwo teje wasomera oli obukakampa bw'amabwa oli emimwa osale omusaayi ogunuune okumba abakyala mu mbugo kiba kitambo bakikubu kibanja tonnakikola. Oba amabere g'abakyala ogayonka okugamalamu aba kitambo. Okwate ebisolo okwate enkoko okwate obwana obuto kitambo. Owulira abaseze ebweru owulira ebigulumba olwote abasezi bakugoba okukulya oddukira mu ttooyi olwote ng'otematema abantu emitwe olwote ng'osera ebisinziro bikuluma kinene ennyumba kinene ettaka kinene ekyalwazi kinene ekyawanga kinene ezzimbo obwo bubonero bwabwe kyekikazi olwote oseketa bakyala obanga ogwo omukyala olwote ofuuse musajja oseketa mukyala munno kikuliisa ebisiyaga ebisinziro bikuluma oli ennyama olina amaddu tokuta nnyama bw'oli ennyama ogisalaasala oba ennyama ng'eyo n'omala okukasukako ekifi mu kamwa kibisi okuwona ku maddu toyagala kwanibwa otya abasajja bimanyi n'okumeza ebirevu sayidi emu kitambo. Abakyala amannyo ne gakunkumuka mu kika ne gaggwega mwena muli b'amalibu kitambo. Abanyarwanda kibayita abalundi kibayita ebyago. Abanyarwanda kibayita ekitambo ekikazi oba kiyita nyabingi ntabihaago n'enyamitanga ebitambo nabo babyawulamu nyamitanga byonna bisalirwa. Waliwo omukyala eyambuuza nti kinene ennyumba asalirwa ente nnono ya jjajjaawo mungi nnyo asalirwa ente naye eba nzirugavu. Jjajjaawo abanga gye yasalirwanga era ng'ogira oteekutwala saketi ekugoba manya nti owo yasalirwanga nte bw'omuwa embuzi tatereera. Bw'aba yasalirwanga mbuzi n'omuwente oba okoze bibyo. Jjajja tusiggwe omulowooleza ozaawo kya jjajja. Ozaawo kya jjajja. Bwe kiba kikazi nga kyawangibwanga mu ssonko n'ayogera emiti gye n'emiddo n'olusozi lwe ntegereka bulungi n'ekiwuka ekimugenda mu ettaka ly'ekiswa n'ensigo oba ekakatanga zagambye kisalirwa mbuzi nkazi n'enkoko enkazi. Ekitambo ekikazi gwe musambu ogusalirwa ensolo enkazi n'enkoko enkazi n'ate ejjembe ekkazi lisalirwa nkoko ate lisalirwa embuzi enkazi. Ate mu mmandu ensajja musoke olwokuba emukyusankanamu
tumuyita wabula enkoko ya yezmandu ensajja esalirwa enkoko embuzi eya luyina enkyala aye tekubeera nkoko yetumuyisa wabula enkoko udho enkoko ye egulwa awaka erundibwa bulundirwa ebanjeru nga yamagulu ga kyenvu oba eya kyenvu ery'enkoko eringa kyenvu eyo erabika obulungi erundibwa bulundirwa waka kati nno munnange jajjawo kyakugamba chairman Omusamize tofa ndoota nnize omukyala ndi ku lusozi okuli oluzi musambwa musajja mukazi gwayinanga oluzi ku lusozi omweso nga gwa muwanga omuntu omulala abeera agumanyi okugwesa nedda ssebo sekono tawanyisibwa nze siyinza kuva wano ne ŋŋenda mu mweso gwa maama Nassali nga ndagula ngulaba nentegeera wano egundi ya mmanja nze neseewa lugezigezi imandwa yendagula netuta omuganga teyeeganga yendagule naye bw'aba agukuba wali ntegeera nti ono gundi naye mmanja kino kizibu naye nze siyinza kukwata mu mweso gwa jjajja wa maama Nassali nengukwata mu bo gwa jjajja Beeka ntandike omweso guba gwa muntu omu tekukwatibwamu muntu mulala era kyobola bwe guvu bw'amala okukebera aguzingako n'akuteeka mu nsawo tegusula mu nnyumba gy'asula mu kisenge n'ebyagwo tegusula mu ffumu mu ssabo era buli mwaka gusalirwa guzigulwa ne gusalirwa era ateekeddwa okuba nga amanyi nkoko ki gy'ateekeddwa okusalirwa omweso nnyinza okubeera wano nga ngutegeera ngukuba bwoti ngutegeera naye ssebo eriyo omuzibu emyeso tegifaanagana okusinza ebikolo bya jjajja kati eriyo ogw'emmwanyi nga jjajja alaguza mwanyi eriyo alaguza amazzi eriyo alaguza omuliro eriyo alaguza evvu eriyo alaguza ssente nga ssente zo zokwata mu ngalo jjajja nakkebera kati mbitegeere ntya eriyo alaguza amayinja kati bannaffe abasiraamu bano nga Basheeke Luyima batera nnyo okulaguza ensigo z'entende n'enje n'amayinja kati gwoyinza obutabitegeera naye jjajja abeera akubeera ku mutwe aba abitegeera kati bamasheeka abamu akwogera kubuuza gwani gwe Bantubalamu ng'awandiika mu Luwarabu bw'ati n'agattagatta obuntu bw'ali n'ategeera ekikutawaanya n'agaleeta kino baakukubye eddogo oba omukisa bwe kutogere naye ng'agassegassa obuntu bwe ng'awandiika buwandiisi mu Luwarabu jjajjawo oli yaba akutegeera tefe tusoma ezigoti ndoota embwa zinnuma era ddungu yakubanja obwavu bujja kuluma n'okubeera nga neegatta n'abakazi mu kizikiza kitambo kikazi ne bw'onooba nga tokisalidde nga togenze wa musajja amanyi kutereeza bintu bino n'akutuma embuzi n'enkoko n'ebirala nekiwangibwako n'amayembe nekisalirwa n'owuusibwa omusaayi ne biwundibwa ne bibeera mu kibbo n'okola ekisajja n'ekikazi nakyo ekisajja nekisalirwa eky'embuzi yaakyo nenko tojja kulekeraawo okwegatta era nga tolina nabifundikwa n'olubifundikwa eby'embugo ezannamweruka enjeru ebyo ne bw'onoonaaba eddagala ne bw'onoogenda wa ojja kunaabangako katono era nga bidda era kiringa kubiwanga ate nga toyambaziddwa mbugo ezo enjeru musajja ne bamu ekifundikwa kye n'effumu lye n'amafumu ge n'ekikazi nakyo ne bakyambaza olubugo olw'ekikazi olweru n'ekirembe kyoko n'ensawo era ebirooto osigala bikola ki bikuluma bidda bikunamye byokulaga ati biri bwereere empewo ebifuuwa lubwame bowa ndoota omukyala ebiswa bisaze ekyo kitambo ani asikira Nnaalongo nakyogedde nsembyayo Katumba omulongo wandawula kifunu bw'omutayirira ekiseera ne kikuvaako nedda sekonta wanyisibwa ekita olina oteekeddwa okumusiba ne bwetayiri ne bakutayirira epepepe mbaagaliza okusula obulungi bitagenze bulungi mu nsonyiwe nsigadde ndisemu nga Kivumbi Bantubalamu byonna ku 07756334 oba 07015634 bigenda kuteekebwa ku YouTube Ndawula Empire Ekinonoggo ojja kubisangako kandeke munange Martin akole ebirala bye bye jjajja wange nsi jangu tugende Yeah.
eyo nga